Tusanyukidde olunaku olwaleero ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni olwaleero akutte olunaku olwokubiri mu nteekateeka ez'okunoonya obululu okwongera okupiiriza Bannayuganda okulaba nga tebaba tebamulonda asobole okuddamu okubanga bw'ati agulummula eggwanga Uganda mu kalulu akasembedde ku mwaka 2026. Pulezidenti Museveni abadde mu bitundu eby'Elango era ng'olwaleero alumazeeko ku kisaawe ky'essomero eyitibwa Murata Senior Secondary School mu disitulikiti ya Murata gyasinzidde n'alokaatiisatiisa nga bagenda okukangavula abasawo abali mu malwaliro ga gavumenti bonna abagenda babba eddagala lya gavumenti n'ekigendererwa ekyokulemesa enteekateeka z'okujjanjaba abantu abulijjo ku bwereere. Pulezidenti Museveni agamba nti mu kisanja nga kiwedde eky'omwaka ogujja 2026 wakutandika okuba nga tibwati ateekawo obukiiko obw'enjawulo obw'ekyama obugenda okulondoola abasawo bonna abagenda beenyigira mu kubba eddagala lya gavumenti mu malwaliro agatali gamu. Health workers are stealing drugs. So we must stop this, all of us. Because these health centers are not in Congo, they are not in Sudan, they are here. We have got government structures everywhere. We have got the government, but also the wananchi representatives like the LCs. So wherever you are, stop this theft of drugs. I will set up my own spy network, in addition to whatever is there, to catch those who steal government drugs. As we are catching the ones who are stealing the PDM money. But you, the people, also should do your part. Pulezidenti Museveni yasinzidde mu bitundu eby'Elango n'alyoka ategeeza nga walina enteekateeka namutaayika egenda okuyamba abantu abulijjo naddala abagenda bakolera emirimu gyabwe naddala mu ntobazi okusobola okuba nga tebe batyo abaako engeri gye basobola okwenyumiriza mulimu ogw'okuvuba kubanga bagenda kusomesa abantu abawerako ddala n'okwongera okuba nga tebe babasikiriza okuva mu kukolera mu ntobazi babeeko emirimu emirala egy'enjawulo gye basobola okwenyigiramu. Pulezidenti Museveni agamba nti buvuddeko emabega bagenze be batyo basaba Bannayuganda okuva mu kukolera mu ntobazi kubanga bano baviirako okwonoona obutundu bw'ensi wabula gavumenti erina enteekateeka namutaayika egenda okuyamba abantu bano bonna okusobola okulaba ng'entobazi bazaamuka. The fisheries, we need the fisheries of the lake, but also we need to do a lot of fish farming. You are now misusing our wetlands. When I was coming here, I saw you putting rice. That is misusing. Let me show you what I'm doing in Parisa. They were growing that rice, but they were getting very little from the rice. From an acre of swamp, they would get 6 bags, and the total will be like 1.3 million. But when I made fish ponds for them on the periphery of the swamp, they are earning now more than 70 million shillings. Even here in Ranga, I think I have a fish pond there. So you would earn much more from fish ponds than from this rice. Therefore, both for providing food and also economics. Pulezidenti Museveni olunaku olw'enkya agenda kuba nga tibwati awenja akalulu mu bitundu ebya disitulikiti ya Albitongo wamu n'Otukwe gy'asuubira okwongera okuba nga tibwati ategeeza abantu babulijjo basandika okugenda mu maaso n'okuba nga tibwati beesiga ekibiina ky'NRM mu nteekateeka egenda okuviirako okulaba nga enkulaakulana eyongera mu ggwanga.